nze Julius Muvunyo gakusomera. Olunaku olw'enkya Uganda egenda kuza olunaku lw'ameefuga olw'omulundi ogw'enkaaga mu esatu era ng'emikolo gigenda kuyinira mu kisaawe ky'e Kololo we tujjidde ku mpewo ng'enteekateeka zonna zimaliziddwa bulungi era nga Pulezidenti Museveni agenda okubeera omugenyi omukulu agenda kugaba emidaala egisoba mu 23 eri abantu ab'enjawulo mu ggwanga. Sipiika wa Paalamenti y'eggwanga Uganda aboggoledde abasomesa abali mu kwekalakaasa okuddayo okutandika okusomesa mu bibiina ensonga zaabwe gavumenti eri mu kuteekateeka okuba nga tibweti ezikolako. Abadde asinkanye abasomesa abadde bamutwalidde ekiwandiiko ekirimu okwemulugunya kwabwe olwaleero ku Paalamenti ya Uganda. Ate nga olwo abatuuze abavudde mu mbeera mu bizinga ebya disitulikiti y'e Buvuma ne balyoka batabuka nga baagala okukuma ku tulakita omuliro ebadde ezza okuba nga tibweti erima mu bibanja byabwe ebyabatwalibwako n'ekitongole ekya Bidco kyokka nga baluddewo okubasasula bagamba tebayinza kukkiriza tulakita okutandika okuba nga bweti erima mu nnimiro zaabwe ng'ate ensimbi tebazirabangako. Gano gali mu bufunze n'amala mu bufunze ku ssaawa 12:30 ku ssaawa emu gajja kubeera mu bujjuvu ne ku ssaawa 3 agaawennyukidde ekintabiro kya mawulire. Kale weebale kusoma mawulire Omuvuunya. Abanoonya obululu bwa pulezidenti batambula batya? Ndikulabako Kyagulanyi oyo ali Kiboga. Wadde alina okubeera Kiboga ne Kyankwanzi. Day 8. Leero ali mu Kiboga wuuyo. Yasuse Kyankwanzi kati ali olukuŋŋaana lwe lusembayo luli e Kiboga. Pulezidenti Museveni olwaleero ali mu kusaba. So yakawummula ndowooza bukyanga atandika kampeni yakawummula ennaku ziri 3. Olunaku olwasooka Pulezidenti Museveni yatambula ye yatongoza manifesto ku bbalaza bano abalala ne batambula. Olunaku olwazzeeko olwo olwabadde olwa bbalaza we yabadde alina okubeera n'olukuŋŋaana Ikkole Lira ne Lira City naye yabadde n'emirimu egy'enjawulo teyatambudde dde n'olwaleero kitegeeza ze ennaku 3. Jjukira nti mu mateeka g'akakiiko ak'ebyokulonda kakuwa kye bagita road map bw'olina okutambula nti leero olina kubeera luli olina kubeera naye singwa olemerera okubeera awo olina okubeera ng'obizibu ebiteebereka ne mu nsonga ez'enjawulo oddayo eri akakiiko n'okawandiikira naga nti kati nkyusiza mu pulogulaamu yange gye mbadde alina okubeera naye eno ndi wano akakiiko ne kaddamu okuwandikira abatwala ebyokwerinda obutataganya. Jjukira babawaako kopi nti DPC owa disitulikiti ye Lira Lok gy'agenda okubeera bamutegeeza nti Pulezidenti Museveni agenda kubeera oba Kyagulanyi agenda kubeera awo so mumuwe protection yonna okulaba nga enkuŋŋaana ze zitambula bulungi. So mu mbeera efaanaganako bwe naye abalala nabo bali kutambula wabula kampeyini zino ez'okulinnya waggulu mu bimeeza oba ku stage ezo ez'amalidaadi nga weolaba ez'aba Kyagulanyi we zibeera ne Pulezidenti Museveni abamu tebazisobola era abamu so bali mu nnyumba ku nnyumba abamu boogera ku mmotoka zaabwe bajjawo bujja mutwe emmotoka y'ebizindawo ne bagisembeza kumpi wa gy'aliko ne batandika okwogerako awo ali abantu ababa bakuŋŋaanye batonotono n'avaawo n'agenda. So mu mbeera efaanaganako bw'etyo olw'ensimbi entono zibalina. Kale bw'otunuulira chairman wa electoral commission omulamuzi Byabakama bye yayogedde nga ategeeza ba RCC ategeeza security okubanga tebaddeyo kukyusa nkuŋŋaana nnyo olowooza kino kikola kiri logical oba tekirimu? Ekikola kino kibadde kikosa nnyo naddala ab'opposition nga bwe bagamba nti tugenda kubeera tugeze olukuŋŋaana olwaliwo olwa Kyagulanyi eyiganga nti tugenda kubeera yiganga tugeze waba mulwanyi ennamungaalwe. RDC najja n'agamba nti okusinza ku kye tulabye wano eno tetujja kukkiriza kubeera wano kaakati olina kugenda Nakigo. Kati bava ennamungaalwe baali bateeseteese jjukira nti bwe bateekateeka mu kisaawe ng'ekyo wabeerawo okusiiba siteegi ebyo bimanyi okuwanika emizindaalo kitwala obudde bungi. Kati okubakyusa okubajja ennamungaalwe ate bagende e Nakigo kijja bawa akaseera akazibu ennyo. So bano beemulugunyiza ne bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda kalina okuyingira mu nsonga eri nsonga lwaki akakiiko kaavuddeyo kaga nti mmwe ba RDC bwe bamutwala butuuzi mu ofiisi nga temulina byakukola mugende mulunde embaata bano mubaveeko abatumye. Twogere ku IGG omupya. IGG omupya bamuyita omulamuzi Justice Aisha Naruze
Batala olowooza nti okujja kwa IGG omupiono n'asobola okukola emirimu ng'ali independent oba ajja kubako force ey'enjawulo? Kakati bw'otunuulira IGG abaddeko Betty Oliver Namusango Kamya, emirimu gyamulema tukkirize tugaane, kuba akakodyo ke yali aleeseko amabega awo yasooka n'aleeta nti tulina buli omu okwanja ebyobugagga bye. President Museveni mwennyini yasooka n'okikuba n'agamba nti abasirikale bange ekiri mu mateeka naye tekyaleeta tekyajjayo kinyusi kiri eri kyali agala ekyokulwanyisa obuli bw'enguzi. Then abadde atera nnyo okubeera ku mikutu gy'amawulire agamba naye munyambeko abantu ba bulijjo tusobole okuba ntulwanyisa obuli bw'enguzi era nze nammwe bwe tuba tukwataganidde wamu tusobole okulwanyisa obuli bw'enguzi ng'akaaba nnyo. N'atalaga maanyi nga woofiisi ya IGG kuba ku mulembe gwe emyaka 4 gy'abadde IGG kuba bamulonda mu 2021 mu mwezi ogw'omusanvu ng'ennaku z'omwezi 15. Mu myaka 4 talina muntu gwali awo ow'amaanyi gwe yali akutte aga nti kakati ono bamunyize nnyo olw'obuli bw'enguzi. Abadde abyogerako awo ne babeerako abanene abanoonyerezaako awo ne bikoma awo ogenda okulaba ng'omunene bamuyimbudde. So woofiisi ye badde mulimu obunafu ate nga ye abadde agikulira ensonga lwaki ye baamugjeewo. Bano abalala abadde bamumyuka nga waliwo gwe bayita Anne Twine Omugisha n'omulala abadde awo omulala Ozito Kiria Something ne babalekawo abadde badepute be. Olowooza okusigaza badepute bano ng'ate bano babadde bakolera wamu emirimu, olowooza nti obunafu tebusigaddewo? Tebusigaddewo olw'ensonga nti obunafu bubadde buva eno waggulu. Ekizimba kibadde eno waggulu ku mutwe nga kivunda eno waggulu naye eno wansi ng'ekyenkira kibadde kyo kikyali kiramu. Kati banakyenkira bano abamyuka be babadde bakyakola bulungi omulimu kuba omuzeeyi abadde abalondoola. Kale tweyanziza amawulire mu bufunzi ne banafu aba Stanbic Bank. Eddakiika 47 ze zaakayita ku ssaawa 11 genda ku branch ya Stanbic